Mukube mukanga namwe mulire namwe. Mubadde mutya. Tulesanyuka, tulese binywa, tulese binywa. Binywa. Anyukanga, tulese binywa, tulese binywa, tulese binywa. Tulesanyukanga, tulese binywa. Tupere Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Si kirungi bannaye okwana abooluganda abalokose. Oyo tabeera Katonda bannange. Mukama tumwebaze kubanga ye mulungi. Manyi obudde butandise okutambula naye kansabe obanga eri omuntu omu nga wazze ng'osanga obadde n'obujulizi nga tekirekeka n'ogamba banne musumba mpamu eddakiika 2-3 dakiika emu yokka gye okuwa eri omuntu bw'atyo obujulizi obwokya. Kale Bishop Newuna atuuse, Bishop Patience tumwanirize. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Awo nno bannange ensanyusa nnyo okubalaba ate ensanyusa okubasanga. Mbadde ku St. Luke mu saaviisi esooka naye bwe nfunye akaagaanya n'ensiibula viika neŋŋamba kanziruke awaka. Kale ndi musanyufu nti ndi waka ku nkya y'olwaleero era mbeebaza okwagala Katonda ate Mukama nankola bulungi n'ensanganga mwebale nnyo mwebale ddala ababulizi b'enjiri nnyo n'abalokose mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Akati obujulizi bwange bwe buno. Saaliwo naye muwala waffe yayimirayo naawe obujulizi. Eyo sijja kuddayo. Akati wiiki eri eyaggwa yali nange ku UCU. Akawungeezi nga nvudde omutwalire akawungeezi ne mutwala ne mugulira sapa koolo ne mugamba nsulira. Naye waliwo omukyalo omu tulina kantinizi nnyingi we tuliira. So saa nga 2 nga nina mmase nga tuveeyo. Omukyala ne musinkana. Essanyu nga lingi. Mu butuufu Katonda atukoze bulungi. Kati omukyala oyo olw'okuba nti nali nina essanyu era bwe musanga amanyi ne muwa obujulizi obwa mmase nti omanyi muwala wange yakola najja mu points 20. Bannange omukyala n'asanyuka n'agamba bane Katonda nga yatukoze bulungi. Naye njagala okubazaamu amaanyi. Oluusi tusoma Bayibuli eno oluusi ne tugamba nti ebyo byadda olwo lwali lugero nga tulooza nti tekisobola kukola ki kuddamu kubeerawo. Naye ebiseera ebyo Eriya waliwo bwe yadduka nga yeekwese naye nga Katonda amuweereza emmere mu butuufu. Ne kaakati Katonda akyakola ebintu ebyo. Kubanga omukyala bwe mugamba nti omwana ono yafunye obubonero 20. Omukyala yasirikira n'agamba omanyi singa Katonda asalawo n'akuleeta hano ku UCU okusoma lo. Omukyala ne yeeyama nti ngenda kuwa breakfast, nkuwe lunch, nkuwe supper, emyaka 4 for free. Emyaka 4 ng'omukyala ne yeewayo nti nja kuliisa, nja kunyweza. Ebiro byayitawo ennaku nga 3 Mukama nanzizaayo eri Eriya. Mu kaseera ako nendabira ddala nga Katonda akola atya atuukiriza. Kale neebaza Katonda olw'ekyo ekyamagero ate mmase kye yamwongerako. Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze bannange nina essanyu lingi nga nasooka kuba aleluya mu linnya lya Yesu. Aleluya! Bannange ngenda okujulira Mukama yankoledde obulungi obutagambika. Omwaka ogwo mbadde mpita mu kusoomoozebwa bannange. Nga mbeera mu mazzi gaseebaka kiro na misana.
naye olw'okusinza Mukama ne mwesiga Mukama yankoledde ebirungi. Nebaza Mukama omwaka ogwo bazadde bange baali babakwata mama ne taata nga mpita mu bulumi obutagambika wamu ne baganda bange. Omwaka oguwedde bamama bagulira mu komera Krismasi gana amaziga siga nnaku abula gasanyu. Nebaza Mukama nti mama ne taata tubadde tubalambula naye nga buli lwogola maama ne taata maama abaakaaba nawe n'okaaba n'ogaa maama guma. Naye twebaza Mukama guno omwezi ogwokusatu naye tuli awo omulamuzi n'atuyita n'atugamba mujje ennaku z'omwezi wezi ne tugenda. Naye maama tugenza okuwulira nga maama mukomera yafunamu emikwano, abasirikale bamwagala, maama alina empisa. Omulamuzi n'agamba sirina kye ŋŋenda kwera bazadde bammwe okuggyako bawa bbeiro. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Neebaza Mukama n'ekirala nina sisita wange bamuyita Pauline. Pauline yazzaako omwana ng'omwana akyali muto. Yali azaala baby girl n'afuna obuzibu mu lubuto ate ne bijjawo binaafuna olubuto olwokubiri. Naye negamba Pauline munange guma Mukama ajja kubeererawo. Nga tusuubira nti engeri yafuna obuzibu mu lubuto era abasawo bamugamba sooka olindeko okuzaala okumala emyaka 3. Naye nebijjawo binaafuna olubuto ng'omwana wa myezi 3 n'amufunirako. Naye mu kukkiriza okungi Pauline yasumulukuse bulungi nga tewali kabi konna. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Haleluya, haleluya. Amannya gange mpitibwa Liizi. Neebaza Mukama olwa Katonda afugira mu kifo kino. Emyaka egiwedde egyo tubadde tuyita mu bulumi obungi nga nze nsiiba nkaaba nsula nkaaba. Mukama yeebazibwe. Naye omwaka guli twazaalibwa abaana 2 ffekka ku nsi. Taata waffe yazaalibwa omu ne maama baazaalibwa 2. Bonna bali mu ttaka. In brief nti sirina family yonna eri mu ttaka. Sisita wange yandekera yalwala kansa najja wano nempa ku bujulizi omwaka oguwedde ne neebaza Musumba kubanga yatubeererawo nnyo nga sisita wange oyo mulwadde. Era ekiseera kyatuuka sisita wange oyo n'anfaako omwaka guli last year but 1 mu Gwomwenda. Sisita wange oyo yafa kansa wa bbeere. Naye neebaza Mukama bwe yafa church eno yayimirirawo ku lwange kubanga nali sirina na ssente zitwala mulambo waka biki simanyi taata w'abaana be naye church eno yayimirirawo. Mukama yeebazibwe. Naye ate mu kusoomoozebwa okungi era ne tujja nga tusoomoozebwa naye nga musumba ono alina ekigambo nga ŋŋamba Liizi bwe weesiga Mukama owangula. Bwe weesiga Mukama owangula. Obwesige bwe obuteeke mu Mukama. Nze nali saagala nnyo bya Katonda nga neekyawa mu bulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Niŋŋamba Katonda yanvaamu ddala nsigadde bwe nti. Naye neebaza Mukama nti omwaka ogwo oguwedde nga mukubira ne mugamba Musumba ekituufu nasoma nina bachelors mu social work administration naye nemba ne counseling mu guidance. Kati nimugamba Musumba naye baŋŋamba ŋŋende ensomese eyo Gomba waliwo eyanfunidde akalimu. Musumba n'aŋŋamba Liizi bwe kibanga bwe kityo Mukama bw'asazeewo kola ki genda. Ne mugamba Musumba nja genda naye nga nze sirina mwana asoma yadde ogwo n'omu bonna baatuula. Mukama yeebazibwe. Nentambula ne ŋŋenda e Gomba naye ng'eggomba baŋŋambye kumpa nnyumba n'omusaala gwa mitwalo ameka 2. Musumba n'aŋŋamba genda otandiikirawo Liizi. Bwe nagenda ekisa kya Mukama ne kibaawo. Ne ŋŋamba Mukama mpa omwoyo w'amagezi kuba kati nina abaana 10 abange n'abasisita wange. Kakati nimbeerayo
naye musumba njagala okuzzaamu amaanyi n'okwebaza nti ku baana abo 10 abaana bonna Mukama yampa omwoyo w'amagezi ne ntandika ku musaala ogwo ogwasooka ninsuubulangako obuntu nensuubula nga nsuubula amanda ago nimbanga ngafunako. Era musumba njagala okwebaza nti omwana wa sisita wange bali abaafa omu asomera Luweero ali mu senior 4 nsasula emitwalo 9. Nina owange naye omukulu asasula emitwalo 9 naye ali mu boarding bonna bali mu Kisulo. Nina bacandidates 3 omu wa senior 4 ababiri ba P7 badde na 3 omulala ali ku St Julian Gayaza asasula 3. Mukama yeebazibwe. Ebyo byonna nzize kubazzaamu bujulizi kubazzaamu maanyi nti Katonda w'omu kifo kino afuga. Mukama yeebazibwe. Era musumba titulabika bubi ndowooza. Mukama yeebazibwe. Naye nzigweddemu amaanyi enkya ya leero zibadde ziwera ssaawa 7 ogw'ekiro zibadde 6 ne bankubira essimu. Omwana omulala ali mu P7 kubanga bagambye nina 2 abadde nga alwala kigere agamba ekigere. Musumba akirwalidde okumala wiiki 3 era wiiki eri navaayo eggomba nenzija nintuula nzijanjaba omwana wange nga ye mwana omuwala yekka sisita wange gwe yalina. Naye zibadde zikuniikiriza ssaawa 6 ogw'ekiro ne bankubira essimu nti maadamu nti wangi nywera wooli nti onywedde nti kiki nywera nti onywedde nti kiki pressure ne zinkuba nendowooza oba kiki. Omukyala naŋŋamba naasiwa essomero, we are very sorry, omwana waafudde. Mukama yeebazibwe. Naye ŋŋambye tuvuddeyo ssaawa 9 ogw'ekiro eggomba ne ŋŋamba kansooke mu kyaki ewa musumba kubanga yanzizaamu amaanyi munsonyiwa okkankana naye mpulira bubi. Naye musumba mbadde sirina kyansi ndala ewa bujulizi buno naye nga neebaza Mukama nti bino byonna tubituuseeko lwakuba ggwe. Era n'abaana abo mbadde mbayigiriza Katonda oyo gwe watuteekamu. Nze nakugamba nga saagala bya Katonda nongamba nywera osabirawo osaba nti nze nagaana okusaba saagala kusaba. Naye neebaza Mukama nti mukadde kano musumba nja kunywera. Nywera tukutendereza Yesu oli mwana wa ndiga omusagwa gunnasi. Katusabe. Nebaza kanisa tuyimirire tuyimise emikono gyaffe era oluganda waffe Liz. Mukama Katonda omulungi tukwebaza nti oli Katonda mu buli mbeera era gwe teri kikulema. Oli Katonda anyiga ebiwundu n'osiba ebimyu n'okubagiza abali mu kunyolwa okungi. Mukama tusse emikono gyaffe eri muganda waffe Elizabeth ng'ali mu kiseera ekizibu ekifaanana bwe kiti ng'alwanye ennyo okulabirira abaana bano. Newankubadde Mukama nga gwe osazeewo okutwalako omukubo. Mukama tusaba obanyiga ebiwundu, obayambe Mukama, obabeererewo, ate Mukama obaagale. Mukama tukwebaza era nga mukyalo n'atambula okugenda okuziika omutambuze bulungi. Nnyira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu. Amiina. Mbadde njala mpulira ekintu olwekyo njagala okukola nga tagenda mu kubuulira budde bugenze. Njagala tufuneyo
akabbo k'essente akabbo tufuneyo akabbo mangu Aunt Dorothy tudduke Misinde Miriam tudduke tufune akabbo bw'oba olina sente 1,000 oba 2,000 oba 3 nga zikuli mu nsawo omwo ziggyeemu tuweeyo nga amabugo muganda waffe wanaatandikira. Mukama yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Kale baliwa adduse oba atambula? Kale nga bw'ajja kye tugenda okukola ekyo. Mukama yeebazibwe, tuweeyo. Mukama mwesigwa. Aunt Liz gumira ku Mukama, kubakkiriza mwesigwa, yanyiga ebiwundu, yatuyamba ate era yatusaasira. Mukama yeebazibwe. Kale katandike ku njiri yaffe wadde ng'obudde bugenze. Tulina n'okusembera, Mukama gy'atubeera buli kimu kyonna. Njala okuddamu nate okubaaniriza mu kkanisa yaffe eno eya GFM oba God is Fortress Ministries, era nga ekkanisa tugiyita ekkanisa Mukama waddiramu essaala zaffe. Ekkanisa Mukama wakola ki? Waddiramu essaala zaffe. Mu kkanisa muno bwe tusaba Katonda atuviirayo. Wycliffe dduka ku Misinde. Amabuga ngagano. Tumubeera bakodo. Tumubeera bakodo. Ombulire n'abazivuddemu tujaziranga abantu bategeeze ekivuddemu mu ekyo. Era njala n'okuddamu okubeebaza ennyo nti Mukama atukoze bulungi. Omwezi gwe tubaddemu ogw'enjiri. Tumanyi nti Mukama Katonda akola ebyamagero ate era ebyakola biba byanjawulo nnyo ddala. N'okubajjukiza nti kati guno omwezi gubadde ogw'enjiri gwenda kuggwako, ne tujja kugenda mu maaso okukyalira abo abalokose n'okubazzaamu amaanyi. Era nga batuteekateeka okubabatiza ku Sande osange n'ebeesembyeyo mu guno omwezi wano wenyini mu bbatirizo lyaffe eriri wano ku kituuti kyaffe. Era twagala okwebaza Katonda ne Sande yaggwa tetwaliwo, twali Nairobi. Twagala okusaba okwebaza Musumba Joseph yabuulira obulungi ennyo bw'atyo. Ssebo weebale nnyo. Tumukulereko mu ngalo Musumba Joseph yayimirira okutuleeta ekigambo kya Katonda. Era twebaza Mukama ku ye kubanga ye musumba w'abavubuka ate era musumba waffe mu kkanisa muno mwennyini mwe tuli. Mukama waffe yeebazibwe. Mpoza okubajjukiza ekirala nti guno omwezi gwa April gwenda okutandika, tugenda kubeera n'omwezi ogw'okuŋŋaanya essente tukendeeze ku bbanja eritubanja ku ttaka lye tulituddeko olwaleero. Tukyalinayo ebbanja ddene ne tumenye Mukama mwesigwa. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Kakati nja kusaba April nga 12 zijja kubeera ku lwa 6 kuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 bwe zityawo. Tukuŋŋaane wano tuyise bakwano baffe abalala batwegatteko sonde ensimbi ezo ezitubanjibwa. Tujja kubeera nga jangu n'akasente kuba twagala sente zibeerera kumpi milioni nga 408 tube nti tukendeeza bbanja lyaffe eritubanjibwa. Kati naku ezo muzikwate bulungi. April nga 12 oba olina emikwano emirungi abayinza tukwatyako nabo bayite batwegatteko tubeere nti nno tukola omulimu guno ffenna wamu tusasule ebbanja ery'ettaka lino. Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero omutwe gwaffe ogw'enjiri gwe nayise nti ababuulizi oba ababaka b'enjiri ey'ennaku. Ababuulizi b'enjiri ab'ennaku ez'oluvannyuma. Ababaka oba ababuulizi b'enjiri ab'ennaku ez'oluvannyuma. Oba mu Luzungu twandiyise end time gospel ambassadors. Mukama atuyise tubeere ng'ekkanisa tubuulire enjiri mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Twebaza Katonda abantu abaatukibwa okubuulirwa enjiri byali 14 mu guno omwezi, era nga bwe tuwulidde abaddamu okukakasa obulokozi bwabwe baali 41 n'abo abaalokoka baali 98. Munsonyiweko baali 95 abaalokoka. Abaagigaana be baali 99. Kakati kitugwanidde kati nga Baluganda bazze olwaleero, gwe nange abagumu mu Kristo abakuzeemu tuyimuke tugende tubakyalire, tubalage okwagala, tubabeererewo,
tusabeko wamu nabo tubazeemu amaanyi. Bannange si bwe kiri? Era saavisi bwe nebeewedde twewandiise mabega walife ab'omu kkanisa muno abakulu mu Kristo Yesu, tugende tulaba abooluganda bano. Magere si wala, magere kumpi nnyo, gwe nange tuyinza okukikolako tuba nga tufaayo eri abooluganda. Zijjukira nga nakamala okulokoka nayina ebibuuzo nfaafa. Ebudde bwaffe mwe nalokokeramu waliwo omuyimbi bali bamuyita Michael Jackson ng'akubazi sama. Oba bameka bali bamuwuliddeko omusajja oyo ng'ayambala gelaavu emu ku sayidi emu ng'ayambala shapi engatto. Nange nga ze njagala ezo. Kakati nga neebuuza bino byendokosemu bya Yesu Kristo, Michael Jackson n'amukola ntya? Kuba yali kapo wange bulungi nnyo. Naye omusajja omu yannyamba yaddamu ebibuuzo enfa n'enfanfa, ebibuuzo nga bingi byaddangamu. Yannyamba nnyo okulawo paka we natuuka wano wendi. Mu ngeri y'emu naffe tweweeyo tuyambe abooluganda babulye ekigambo kya Katonda, naye ate tuzzeemu amaanyi abo ababa balokose. Tugambye nti tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, Mukama ng'atuyita ng'ekkanisa okubuulira enjiri. Kyangu nnyo okulowooza nti tumala budde, oba n'ogamba buli omu abuulira enjiri eyo osanga bonna abantu bagiwulira. Ekyo si kituufu. Enjiri erina okubuulirwa mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Tubikkule Abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri 19 tutakula 20. Abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano ennyiriri 15 tutakula lunyiriri lwa 20. Omutume Pawulo awandiika ng'agamba bw'ati: Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tabalirira byonono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya. Kituva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana nga abeegayirira mu ffe. Tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Atabaganya ekibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Omutume Pawulo agamba nti mu Kristo Yesu twatabaganyizibwa, oba twadda eri Kristo ne tufuuka abaana ba Katonda. Mu Yesu Kristo mwe muli obulokozi. Mu Yesu Kristo mwe muli okutabagana okudda eri Katonda. Jjukira nti nno bw'otunaba kulokoka obeera mwonoonyi mu maaso ga Mukama, era ne Mukama Katonda aba takulabawo. Naye ekikyusa embeera kwe kusembeza Yesu mu bulamu bwo. Yesu amala okula mu bulamu bwo, olwo enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo oba enkolagana yo ne Katonda egenda olongedda mu nteeko n'okutereera. Yesu Kristo ye mutabaganya waffe eri Mukama. Era bw'omala okulokoka n'osembeza Kristo mu mutima gwo, olwo nno ng'ofuuse omwana wa Katonda. Bayibuli kyeva etugamba mu Yokaana 1:12 nti bonna bonna abaamusembeza yabo obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Era ekyo teriiyo kirabo kisinga ekyo. Simanyi mmotoka, mbagambye engoye tuzigula ne tuzambala ne zikaddiwa ne tukasuka ebweru ne zifuuka enziina. Si bwe kiri bannange? N'emmere bagituwa ne tugirya, n'olya ekyeggulo, n'olya ekyemisana, n'olya ekyenkya, n'oddamu n'olya, tetukkuta. Naye obulokozi bwe tubufuna, tufuna emitima emikakkamu, ne tufuna emirembe mu ffe, ne tufuuka abaana ba Katonda. Kakati awo Mukama kyatwagala ffe ng'ekkanisa tunyweze ensonga ey'obulokozi n'ensonga ey'okubuulira enjiri. Ennaku ezitulimu ez'oluvannyuma, Yesu Kristo ayagala gwe nange enjiri eno etuuke w'erina okutuukira. Yonna yonna gy'osula owooluganda, buulira enjiri. Amasomero g'osomeramu, buulira enjiri. Emirimu gy'okola, beera mubuulizi wa njiri. Twali e Nairobi Sunday wiiki ewedde. Kati waliwo nalina okukola nga njala nve we twali mu kifo bali bakiyita Langati. Wali conference gye twagendako ey'okusaba. Nenjala ngendeko ekifo kye bayita Karen. Kakati
nagenda okumaliriza obudde bwali obudde buzibye nga sobola kukwata takisi gye nalinnya okukomawo eno gye nali nsula ne nsalawo nfune wuba kati bwe nfuna wuba ng'omuvubuka agivuga be bano ab'ebijwenge bino nali saamulabirawo sandigibuukinze naye nza Mukama yakikola bw'atyo kati nga nindaba ebijwenge bino ngamba naye Mukama ebijwenge bino sijja kutula mu mmotoka muno Mukama nangamba tula mu mmotoka eno omubuulire enjiri omuvubuka yangamba ennyaba lyamuyita Eric ne mubuulira enjiri Eric teyalokoka naye enjiri yamubuulirwa n'enkirekera Katonda bwe tubuulira enjiri tuba tusize ensigo wadde ng'oyitalokose ekigambo kya Katonda kisigala mu ye lulibo olwo enjiri eyo neeroka Mukama ffe yeebazibwe kati abamu kufe tulowooza okubuulira enjiri oli alina okuba nga alokokeddewawo Mukama ayinza okukikola bwe watyo naye oluusi takikola bw'atyo Mukama ffe yeebazibwe jjukira okwaffe si gwa kulokoka musonyweko mutereze mu bannange sound bagenda kuterezaamu Mukama ffe yeebazibwe ogwaffe si gwa kulokola ogwaffe gwa kubuulira njiri ebisigadde ne tubirekera nannyini byo njagala okakasa nti osanga n'abalokose abavudde magere nga mwalokoka si gwe mulundi ogwasooka okuwulira enjiri gwe gwasooka si gwe gwasooka naye eri yasiga ensigo eyo kati ffe bwe tulize kuno ne tugyongeramu mazzi neeroka Mukama ffe yeebazibwe era Mukama atuyambe ng'ekkanisa nti tweweeyo ennyo ku nsonga eno ey'okubuulira enjiri bwe twasomye mulimu ebyokuyiga biringa nga 3 njala kubiwumbawumba ekisooka bw'oba obuulira enjiri buwulira enjiri n'obuvumu si mu kutya kubanga ky'oyina bulamu ky'oyina kireeta eddembe wamu n'essanyu bwe nali ku ssomero nasoma bintu bya busuubuzi marketing kakati bwe mmala okusoma nenfuna omulimu mu kampuni etunda soda Pepsi Cola ffenna tugimanyi ndowooza naye nga bw'oba ogenda okutunda soda oyo olina okuwa abantu bwena batutuuludde n'olwekyo tubulire enjiri eno nga tuyina obuvumu nga tuyina Katonda ebikola by'abatume essula ey'okuna ennyiri ya 29 Bayibuli egamba bw'eti Bayibuli egamba kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe owe abaddu bo obugumu ennyo okwogera ekigambo kino Bayibuli etugamba nti abayigirizwa baatuuka obudde nga bayigganyizibwa mu biseera ebyo nga okubuulira enjiri kyali kyangu nnyo naye ne bagamba Mukama tuwe obuvumu ne babuulira enjiri mu buvumu era Bayibuli egamba nti abantu ne balokoka mu biseera byabwe kati gwe naawe oluganda beera mukazi oba omusajja abuulira enjiri ng'olina obuvumu bw'oba wakalokoka naawe buulira enjiri abakulinaanye obagambe wategedde anti nze nalokose ndi mwana wa Katonda mwekyo mumuva obuvumu okukola ebintu ebirala byonna abooluganda enjiri gye twafuna ya muwendo era nnungi erokoka etaasa etuwa essanyu etuwa eddembe n'olwekyo tetuyinza kukwatibwa nsonyi kubuulira njiri gamba nti amiina tekisoboka eddala ekyo haleluya Bayibuli eddamu n'egamba mu Bakolinsi ekyokubiri essula eyokusatu ennyiriri 12 Bayibuli egamba nti kale nga bwe tulina essuubi eryenkana awo twogere nga n'obuvumu obungi twogere nga naki n'obuvumu obungi si butono naye obungi
ekisooka nga bakyenyogedde tubuulire enjiri n'obuvumu. Ekyokubiri, enjiri yeetaaga Omwoyo Mutukuvu. Tetuyinza kubuulira kigambo kya Katonda ku lwaffe. Enjiri erokoka erina okubeerako Omwoyo Mutukuvu. Era Omwoyo Mutukuvu yatuwa amaanyi ago n'obuvumu obwo okugibuulira. Kati Mukama atuyita era atukoowola gwe nange tujjuzibwe Omwoyo Mutukuvu. Bw'oba wakalokoka, kino kankikugambe, tubatizibwa emirundi gya mirundi ng'ena bwe tumala okulokoka. Ekisookera ddala obatizibwa mu Kristo Yesu, n'obatizibwa n'onnyikira n'ozimbagatala, onnyikira ddala mu Kristo Yesu. Okubatizibwa okuddako okubatizibwa mu mazzi amangi kye tugenda okukola wano omwezi gwa Apuli gwenda kuggwako. Okubatizibwa okwokusatu kwe kujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu n'oyogera mu nnimi. Awo nno obeera nga okusaba tekubeera na kutawaana, naye okusaba oba okweyagaliramu. Okusaba okukawula okutenda Mwoyo Mutukuvu kubeera kuzibu nnyo. Era osanga y'ensonga lwaki abantu abamu okusaba n'okwegalira kubatawaanya. Niba oyala okunoonya Mukama, jjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Okubatizibwa okusembayo kwe kubatizibwa okubeera nkyogere ntya persistent, okubeera abatazzibwa mabega mu kukkiriza kwaffe. Nti ne mu mbeera enzibu ennyo osobola okuyimirira ng'oluganda bwe tulabye oluganda Liz bw'abadde. Oyabeera Mwoyo Mutukuvu n'oyimirira agagazibwa agagankana bwe gatyo. Empewo ne zijja ne zikukikunta naye osigala ng'okyayimiridde. Mukama ffe yeebazibwe. Batizibwa mu ngeri zonna ezitogeddeko waggulu ennya. N'ekyokusatu, beera ekyokulabirako olw'enjiri. Beera ki? Beera ki? Ekyokulabirako. Bw'oba olokose, nganze bwe nalokoka, naawe nga bwe walokoka, beera kyakulabirako. Ng'ebigambo abantu bawulira ebiva mu ggwe bya njiri. N'ebikolwa byo tebibuuzibwa. Nga tebagamba, bw'aba mukyala Ssemakula ne yalokoka, nange ndo ndi mulokole kale. Nga ki kye bagamba? Tebakulabawo. Tolina bujulizi, tolina mazima, tolina ddembe, toli awo otyo bwotyo. Naye njagala Mukama atuyambe ng'ekkanisa tubeere ekyokulabirako ng'abakkiriza. Tubeere b'amazima, tubeere batuukirivu mu maaso ga Katonda. Twebaza Mukama abooluganda mulokose, munywere. Kubanga wali mutamiivu, wali ng'onywa bwakata, wali kuliralira, wali kukwete. Kati eyo vaayo jangu mu kkanisa. Obujulizi bwo bukakasibwe n'oyo akulaba. Agambe, omusajja ono okuva lwe yalokoka enjawulo tugiraba. Tubeere ekyokulabirako. Bwe tubeere ekyo, n'abatulaba batukkiririzaamu. Mukama ffe yeebazibwe. Mu famire gye nvaamu abalokole tuli batono ddala. Naye abantu b'ewaffe bwe mbagamba nti bane tukole bwe tuti, banzikiririzaamu. Omanyi lwaki? Obulokole oba obulokozi bwe nafuna babukakasa. Njagala okubuuza oluganda, famire gy'ovaamu bakakasa? Baba balowooza olimu kano n'okuba ttani n'oyidde n'okka wansi n'obukiramu eri. Oluganda ffe tutambula makubo ag'obulokozi. Mukama ffe yeebazibwe. Yenjiri egenda okulokola abantu ennaku ez'oluvannyuma. Era Mukama gy'atuyitira. Era Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja ababeera n'obujulizi obutawakanyizibwa. Ng'obulokozi bwo teri abubuusabuusa, naye buli omu abeera ng'abukakasa. Kale, kakati okubuulira enjiri biki ebirungi ebivaamu? Omanyi obulamu otubeeramu, tuyinza kubeerawo nga okola bukozi kintu nga tolina kigendererwa oba tolina kiri kimu kikivaamu. Naye okubuulira enjiri kiki ekivaamu? Ekisookera ddala tufuna obulokozi
n'okutabaganyizibwa eri Kristo Yesu. Bw'omala okulokoka oba bw'obuulidde enjiri, abantu badde eri Katonda, Mukama n'abasaasira, ababadde ensozi ne zikkakkana, ababadde ebiwonvu ne biba nga bibulawo. Lwaki? Waliwo okutabaganyizibwa ne Katonda. Eyo ensonga nkulu nnyo, era ekyo kyanjawulo nnyo ku njiri. Ekyokubiri, okubuulira enjiri kireeta essuubi n'emirembe. Tuli mu nsi nga tetulina mirembe. Ababbi, bakondo, abalimba, abanyaga, abakola bino ne biri bingi. Era abantu abamu tebalina ssuubi liri mu mitima gyabwe. Naye enjiri yereeta essuubi. N'omanya nti newankubadde nga mpita mu mbeera efaanana bw'etyo olwaleero, enkya ajja kubeera bulungi. Newankubadde nga kino bwe kiri olwaleero, enkya nja kubeerawo enjawulo. Weewaawo ndi mu kuyuganyizibwa, kikunta, embeera egaanye, naye tuba n'essuubi. Margaret abage mama yali mu kkomera. Weewuunya omukazi omukadde ne taata baba kasuka mu kkomera lw'ettaka lyabwe. Ne tuyimirira mu kusaba. Ngamba Margaret nywera. Nabagambye ne kanisa yaffe ye kanisa Mukama waddamu essaala zaffe. Ne kanisa bwe tusaba Mukama addamu essaala. Tulaba ebyamagero mu kanisa muno buli lunaku. Mu myaka 8 mwe tubadde, Mukama ebintu byakoze toyinza na kubibala. Tubeere n'essuubi abooluganda, tubeere n'emirembe mu ffe. Teriyo kibuyaga Mukama wanasobola kukakkanya wansi. Buli kibuyaga yenna Mukama ajja muzinza era ajja musobola. Buli mbeera ne bweba yenkana wange etumbidde tanga olusozi waggulu, Katonda waffe amenye okusala ensozi nazikuba wansi ne zikakkana. Enjiri kyekola ekyo nga tulina essuubi mu ffe. N'ekyokusatu, enjiri enyweza omubiri gwa Kristo ne tubeera omuntu omu. Ekitugatta wano ffenna olwaleero, wadde nga va mu famire endala, oli mukazi, oli musajja, oli mufumbo, toli mufumbo, ekitugatta y'enjiri, ekigambo kya Katonda. Era enjiri eno egatta amawanga n'amawanga. Twali mu luno okuŋŋaana olw'okusaba amawanga ensi 54 agolokala lw'abaddugavu Africa. Naye ng'ekitugatta njiri, kigambo kya Katonda. Enjiri ereeta essanyu, ereeta obumu, ereeta okwagala. N'ekyokuna, enjiri ereeta amazima. Yesu yagamba ye kkubo neki n'amazima n'ekyo kirala n'obulamu. Enjiri tereeta bulimba. Omusawo omuganda n'agamba leeta akabuzi kali ak'ebitanga. Bw'onoba omaze okukaleeta onolyoka ogaggawale. Ne weerabira nti agaggawaza ate ye. Enjiri gye tubuulira olwaleero y'amazima. Nti bwe tumala okulokoka tufuna Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Ge mazima ago. Era bwe tumala okulokoka ebyonoonyo byaffe byonna bisanguzibwawo nga Rabba bw'esangula. Ne tuwandiikibwa amannya gaffe mu kitabo kiri eky'obulamu. Ge mazima. Ne tumanya nti Kristo Yesu ajja kubeera mulokozi waffe mu buli mbeera yonna. Nti era ye yeesigika lwe lwazi kwe tuyimirira. Bw'oyimirira ku ye tobbira wansi nga ali mu mazzi oba aba ali mu ali mu tosi. Mukama ffe yeebazibwe. Enjiri ereeta amazima. N'ekisembayo, enjiri eno ereeta okwagala kwa Katonda era obulamu bwaffe. Bwe tumala okwetereeza ng'abaana ba Katonda, olwo ng'ebyamagero bya Katonda bitandika okusembera. Mukama ffe yeebazibwe. Bannange mwe abaakajja, bano abantu bonna bemusanze wano bonna, bwe bonna bakulokoka, embeera yali mbi. Embeera yali ki? Mbi. Ne kati bwe balaba wano banyirira, mekibanyiriza ye Yesu. Ye Yesu atunyiriza, teri mulala.
kale nze kamba obujulizi obwange we nalokokera embeera yali mbi era nga n'abatalina bansaasira. Nzijukira nga ngenda ku ssomero nasoma kindergarten mu mwaka ogwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu nga nsomera mu bigere ngenda ku ssomero oluusi nga n'emmere ebula naye enjiri enkozeemu omulimu. Era bw'obanga olokose nyweza Yesu, tosagaasagana, kubanga mu Yesu mwe muli essuubi lyaffe, mwe muli obununuzi bwaffe. Ate ekirungi bwe tufuna Yesu tulya mirundi ebiri, tulya eby'oku nsi n'eby'omu ggulu ne tubitoola. Nyweza Kristo Yesu. Obulokozi ky'ekyokuddamu ensi kyenoonya. Nga mmaliriza, oli mubaka okubuulira enjiri, oli mutume okubuulira enjiri, oli tabaaza, tokkiriza kizikiza kudda gy'oli. Enjiri Mukama gy'atuma okubuulira ky'ekyokuddamu ensi kyenoonya. Ababbi, abasezi, abenzi, abali ebisiyaga, abalina fitina, abawalana bannaabwe, bonna abo beetaaga ekintu eki, bulokozi na njiri na Yesu. Mukama atukoola buli kinoomu tubuulire enjiri, era abo abalokose nga Baluganda bavudde magere tubazzengamu. Mukama yeebazibwe. Munzikirize ntemeeteme tudde ku mmeeza entukuvu. Mu kkanisa yaffe buli mwezi ogusembayo mu mwezi tusembera ku mmeeza entukuvu nga tujjukira omuwendo Mukama waffe Yesu gwe yasasula ku musaalaba e Gologoosa okununula ggwe nange. Yesu yakubibwa ku musaalaba, yakubibwa n'awanikibwa ku musaalaba n'abonyabonyezebwa. Era Yesu Kristo bw'amala okukubibwa n'agenda ne bamuta ku musaalaba, bamuyisaamu emisumaali yinki 6 mu magulu, mu mikono, ne bamusaako engule ey'amaggwa. Era Yesu Kristo n'afa ku musaalaba. Yesu yafa ku musaalaba, sigamba nti yali mwonoonyi, naye Kristo Yesu yali mutukuvu nga kyanoonya